Mukulike y'omukuumulako okwo kwe tubaddeko butereevu katugende twegatte ku mukugu mu kitundu eky'Emakerere atubuulire ebikwatagana n'omwezi omumyufu ogweyolese okumala ebbanga eriwerako. Mu kiro ekyakeesa olunaku lwa 28 ogw'omwenda omwaka 2015 abantu bangi nnyo mu nsi omuli Amerika, Canada n'endala nnyingi nnyo nga ne Uganda kwogitwalidde balaba enkyukakyuka ey'omwezi oba ku mwezi ekitali kya bulijjo era nga omwezi guno gwafuukira ddala omumyufu ennyo ekyaweesa erinnya lino okubeera the blood moon. Mu lulimi olunnasayansi kino kibayita full lunar eclipse wabula nga ku mulundi guno waliwo okunoonyereza ebintu bingi nnyo eri abantu ku mitendera egy'enjawulo ensonga lwaki leero mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri wano mu pulogulaamu yaffe Uganda Ekkula tukuletedde abakugu era be tulina olunaku olwaleero ye Kakensa oba Professor Leus Kakinda omusomesa mu ssettendekero ekkulu eri Amakerere wamu ne Monsignor Gerard Kalumba nga bano bagenda okutulungamya mu mbeera eno etatera kulabika. Kankuzeewo katono mu byafaayo tulabe ebintu by'omwezi guno. Mu byenzikiriza z'abantu waba abantu abajja basinza omwezi ne wabaawo n'engeri y'omwezi gye guyingira mu byensinza n'ebyeddiini kubanga gufuga engeri abantu gye bakungula ne gye basigamu. Omwezi ogulabika mu September ne October awo ogwandibadde gutwalira ng'omwezi gw'amakungula. Ekyafudde omwezi guno gwayise oba tuyite okulwana kw'omwezi n'enjuba kye tuyita eclipse mu Lunyaanyimbe kwe kuba nti gwafuuse mumyufu ne si gwe gusuuse emyezi gijja gifuuka emimyufu. Ekyabaddewo eky'ensonga ekinene nti twakafuna emyezi emimyufu 4 mu bbanga lya myaka egyo 2 bwe tutunulamu ogwasooka gwaliwo nga April 15 omwaka 2014 ogwaddako ne guddako emyezi 6 nga giyise nga October 8 2014 oguddiridde guno ogwa 2008 gwe gwali gwa April nga 4 2015 gy'emyezi emeka emyaka 2 emyezi emimyufu 4. Abantu bayinza otategera bulungi mwezi mumyufu gwe guki bali bannaffe abannasa baguyita blood moon omwezi ogwaki ogw'omusaayi. Omwezi omumyufu kasita enjuba ebeera ku ludda luli ng'ensi egiri wakati ng'omwezi gululudde eno ng'ate mujjuvu kitegeeza nti ensi eba esiikiriza omwezi. Kyebayita okulwana n'enjuba kuba kwakusiikirizibwa naye olw'okuba nti omwezi ekitangaala kiva ku njuba kati tewali mulala asiikiriza mwezi okuggyako ensi. Kati ensi bwe yeekika mu kkubo ly'enjuba n'omwezi kubanga omwezi gwo gukola nga ndabirwamu etwaga ekitangaala kiva ku njuba ekitangaala kitonotono kiyita ebbali n'ebbali waaki w'ensi eno sseŋŋendo yaffe kati ne kigenda kigwa ku njuba ku mwezi guli. Kati olw'okuba nti ekitangaala kiba kiyise mu bwengula bw'ensi yaffe kigenda kimyukirivu nga bw'olaba nti enjuba bw'eba evaayo ku nkya eba myukirivu bw'eba egwa olw'eggulu eba ki myukirivu kubanga ekitangaala kyayo kiyita mu bwengula bwaki obw'ensi yaffe. Obwengula bw'ensi buliko mayiro nga300 gyoyita atmosphere y'ensi eriko mayiro nga300 kati guzze gumyuka. Ogwa luno gubaddeko ekyenjawulo kyekiriwa kuliko abageresa nti enkomerero y'ensi ekubye koodi era nga batulira nti obubonero bwonna obujje bwetaagisa ensi okuggwaawo buzze bukwaki bujja bweraga ng'ate ekyasinze okweta kalumanywera nti omwezi guno emyezi gino 4 gye bayita lunar triad emyezi emimyufu giguddewo ku nnaku z'Abayisirayiri enkulu. Ogwasooka guli ogwa April lwali lunaku lwa Passover eniwaffe gye baandise ba Pasita olw'ekiro Abayisirayiri bajjukira nti bajjibwa mu Misiri ne batwalibwa. Ogwaddako lwali lunaku lwa Tabernacles olwanadde olw'amakungula era nerumu omwaka ogwadde bwe kyali n'omwaka guno bwekikoze ki bwe kibadde. Abantu ne bagamba emirundi egyakayita ng'ena ng'ekintu ekyo kijja kibaawo buli mwezi omumyufu lwe gulabika emyezi ena emyufu egirabika naye ng'ennaku zaayo zigwa ku nnaku z'Abayisirayiri ezo eziri mu Bayibuli wabawo ekyamaanyi ekigwawo gwe nyinza okujulizaako gwe gwagwawo mu 1493
mu 1993 waliwo emyezi emimyufu egyagwawo mu budde obwo gwali tegunaakutuukawo mu 1992 Ssekabaka Ferdinand yali afuga Spain ne n'abakyala Isabella bawa abayisirayiri ennaku ezo nga babusaani babuse Spain era omutwanga gumu n'ekitu kiteeberezebwa nti emitwanga 15 n'ekitundu gy'abayisirayiri gyayidduka mu Spain gigenda ebiro bino ebigeresebwa bibiri nti omwezi omumyufu guno gulaga enkomerero y'ensi okuggwawo amawanga amalala gagenda okujja galumba Isirayiri gagisaanyeewo olwo oli ow'ekyo okulayogerwako Yesu gwayogerako n'okubikula kwogerako alyoka ajja waŋŋame mu Isirayiri effujjo liryoka litandika enkomerero y'ensi wabawo ebinonoozebwa mu kitabo ekyebikolwa by'abatume Acts of the Apostles omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'20 olwo nga mu kitundu ekyo Peetero nga Mwoyo Mutuukirivu amaze okubakkamu nga Yesu azzeeyo mu ggulu n'abasindikira Mwoyo Mutuukirivu ebyabaawo mu budde obwo abantu byabakankanya byabogeza ebiwanvu n'ebimpi ebyaliwo nga bagaa nti bano batamidde n'okutamira bagudde eddalu ate buli omu bye boogera byonna tubiwulira nga waliwo ebintu ebyaki ebyenjawulo kati Peetero kwe kuvaayo annyonnyole abantu kiki ekibaddewo n'ajuliza omulanzi Yoweeri omutwe ogwokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano gwe yajuliza kati mu kumujuliza omulanzi oyo owedda ng'alinga agamba nti ebyo bye badde balaba omulanzi oli yakola ki yabyogerako dda kati byemu ku byemulaba ebikoze eki ebituusa Katonda asindise mwoyo we mu bantu asindise mwoyo we mu nsi ate mwoyo wa Katonda wajja mu nsi wabaawo obubonero obw'enjawulo obulaga nti Katonda akozeewo ekyaki eky'amaanyi ekyenjawulo awo nno Peetero ye yali annyonnyola ebyali bibaddewo mu budde obwo akati situjja kweyambisa nnyo Peetero bye yayogera tusobole okunnyonnyola kino ekyabaddewo kyoyogerako eky'omwezi okulabika omwezi okulabika nga gulinga oguliko omusaayi oba nga gulina kkale eyo akati situjja kinnyonnyola nnyo na kitabo ebyo ebyayogerwa mu budde obwo okuggyako omulanzi